Kimera Medi nga mutuuze w'Ekawanda Nakisanja ekisangibwa mu ggombolola y'e Nabweru yali mu bulumi obw'amaanyi oluvannyuma lw'okugulu kwe okuvunda nga takyalina kintu kyonna ky'asobola kukola. Ono agamba nti yafuna akabenje bwe yali e Luweero era mmotoka eyamutomera n'edduka ng'okuva olwo tawonanga ekyamuviirako ne mukyala we okumuddukako n'afumbirwa omusajja omulala eyamuzaalamu n'omwana. Emmotoka yatomera nga tuline munnange ye yafa nze nensigalawo era nga ndi Luweero. Mmotoka bwe maliriza okuntomerera e Luweero bansitulawo ne bantwala mu ddwaliro. Ebiseera ebyo nali nina akasente ne nejjanjaba okugulu kubanga yakukutula emirundi giri ebiri. Ne banteekamu ebyuuma bya miliyoni 8. Nembeera n'ebyuuma ne biddamu tandika okunnuma. Ebyatandika okunnuma ne babijjamu era nawaayo ssente mu ddwaliro ly'e Nakaseke. Naye nga sikyayonda ekikumi awaka wange nali nina ow'obulenzi basobola okulaba nti emmotoka nannyini ttaka yajja n'atundawo. Bamaliza okutundawo nga sina ssente zeegula. Bwentyo ne nfaawo ne batwalawo era baamaliza okutwalawo ne basendawo wonna ne wavaawo. Essaawa eno asula mu nnyumba mpangise nga n'okukola takyakola nga yali musuubuzi wandibota. Ekisinga okwewuunyisa era ndiroodi we naye omulwadde w'omutima ng'abasawo bamugamba nti abuzaayo saawa busaawa okwabulira ensi eno. Ne kumubeesa n'ayisibwa bubi nnyo ne kuzimba kulimu amasira mayitirivu. Atwalibwako mu ddwaliro n'omulongoosebwa n'akomezebwa wala lwa ssente. Ate nange landiroodi we ndi mulwadde wa mutima wa Institute Mulago. Ssente nnyingi ezigenda. Asabye abazira kisa okuvaayo okumudduukira asobole okulongoosebwa nga bamuteekamu evviivi erya pulasitiiki. Bakijjamu naye kati ku ssaawa eno baagala kuteekamu vviivi eddala. Niro lyavunda akyova olaba liyiika amasira. Ekyuma baali bakissaamu bubi nekitandika okunnuma n'ekijjamu. Ne bwentyo bwendi. Nze Robert Musanje ku Bukedde TV.